Pastor Bujingo akiguddeko. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo bwe tubaleetera amawulire ate agafa ku ba celebrities bamwe wano e Uganda. Wewawo n'okutuusaako embeera egenda maaso mu ggwanga lyo wano e Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne basebo. Mujwebaleko egyo gye mukola kansubire nti mwenna muli bulungi. Nammwe abatava ku mukutu Legit TV 256 mbaagala nnyo era mbatumidde. Mukwano gwena abadde tannaba kubanga osubscribinga nsaba onyige wali mu ka subscription button osobole okubanga ate otweyungako ng'amawulire gaffe ogafuna butereevu. Pastor Bujingo akiguddeko era nga aba Canaan Land oba endiga za Canaan zo ziri mu maziga n'abo ababadde babanja Pentagon balabika ng'ate bo bakoze loosi. Pastor Bujingo yali yagamba endiga z'omu church nti Canaan Land oba n'emikutu egya Salt Media gyonna giri mu mannya ga kkanisa. Wabula emabegako waliwo ekiwandiiko ekyafulumye ekiraga abantu abalina obwannannyini ku mataka, ku makampuni, ku marediyo, ku ma-TV, nga muno mwalabiddwamu n'erinnya lya Pastor Bujingo nga kiraga nti ate yalina obwannannyini ku ttaka lya Canaan n'emikutu egya Salt Media nga tekiri nga bwe yali agamba ekkanisa nti bino ebintu byonna biri mu mannya ga kkanisa. Endiga zo zitandise okuba nga ate zijjamu omusumba waabwe obwesigwa era nga batandise okuba nga bamubuusabuusa. N'abali babanja Pentagon batandise okuggwamu essuubi nga kirabika nti Pentagon yo si yakuzimbibwa. Nanti ffenna tumanyi nti Pastor Bujingo yali yasuubiza endiga ze mu church nti omusingi gwa Pentagon bagenda kuba nga ate bagutandika guno omwaka. Pastor Bujingo emabegako awo twamulabako ng'omwaka gutandika ng'agamba mbu yalumbibwa abatemu abatannaba kumanyikibwa mpaka essaawa eno, wabula nga mu lino ettemu mwafiiramu gwe yali ayita bodyguard we, gwe yali ayita omukadde w'ekkanisa Richard yalufiiramu. Naye Pastor Bujingo enfa ya Richard eno yaliko ebyebuuzibwa bingi era nga social media bo bakola analysis nga bagamba nti Pastor Bujingo yandiba nga ate ye yatemula omugenzi Richard. Pastor Bujingo ku katuuti emabegako awo abadde abanja ab'ebyokwerinda okufulumya alipoota ekwatagana ku nfa y'omugenzi Richard. Fred Enanga n'amwanukula n'agamba nti Pastor Bujingo aleke ab'ebyokwerinda bo bakole alipoota nga bamaze okufuna obukakafu bonna. Fred Enanga nayongera n'agamba nti abantu balekerawo okwefuula abatuukirivu kubanga alipoota we zinaafuluma nga teziraga nti batuukirivu nga bwe babadde balambika nti Pastor Bujingo ajja kuswala. Pastor Bujingo enfa ya Richard yagibuzaabuza anti n'emmotoka yagiggyawo mu crime scene ekyaleetera abantu okugamba nti Pastor Bujingo yandiba nga yeenyigira mu kufa kwa Richard. Pastor Bujingo okuva Richard bwe yafa ono n'enjiri gy'abadde abuulya ebadde tekyakwatagana era ng'engeri gy'ayogeramu ku katuuti nga kiraga nti ono ali guilty era nga kimulumiriza ekikolwa kye yakola. Ono katuuti abadde agenda mu maaso n'okuba nga avuma abantu era ng'avuma buli omu amubanja Pentagon n'amubanja alipoota ku nfa y'omugenzi Richard. Pastor Bujingo ku nfa ya Richard ebibuuzo bikyali bingi era nga abantu ku social media baali basaba nti ab'ebyokwerinda bwe baba nga banoonyereza ku nfa ya Richard bandibadde nga batandikira ku musumba Pastor Bujingo nanti y'omu ku baaliwo ku crime scene nanti tewali muntu n'omu omulala yenna agambibwa okuba nti yaliwo ku crime scene okuba nga asobola okuba nga yakwata ebyaliwo ku nfa y'omugenzi Richard. Pastor Bujingo nga nkuzizzaakoko emabega mu ŋŋambo eziri mu nkuubo engeri gye yafunamu lino ettaka lya Canaan ate nayo erabika nga erimu ebibuuzo bingi obanga engeri gye yafunamu lino ettaka teri nnuŋŋamu. Nga kigambibwa nti neighbor oba eyali alinaanye ekkanisa ya Pastor Bujingo ono bwe yamala okufa nga kigambibwa nti ate naye yafa masasi Pastor Bujingo ate yavaayo mu kaseera ke kamu
n'atwala lino ettaka era n'agamba nti yenna nnyini ttaka lino, wabula ng'engeri gye yafunamu lino ettaka nayo erabika nga teyali nnungamu. We twogerera eno essaawa Pastor Bugingo alabika nga ye eddembe lye yalitunda oba yalitunza gavumenti. Pastor Bugingo emabegakaawo yali nga kigambibwa nti yali akolera gavumenti ya Museveni emirimu egimu omuli n'okuba nga ate avumaganya ekibiina ekya NUP era nga kigambibwa nti onabadde alina omusimbi gwafuna ku gavumenti kubanga tulabanga ne gavumenti ebadde nga emwa obukuumi kubanga n'omugenzi Richard abadde munnamagye era nga kigambibwa nti yabadde akuuma Pastor Bugingo. Wabula oluvannyuma lw'enfa Richard, Pastor Bugingo kirabika asigalidde kubanga akolera gavumenti gino emirimu ku bwereere kubanga nti kigambibwa nti Pastor Bugingo yandibadde ng'ali mu kkomera wabula okukuuma erinnya lye ng'omusumba oba n'okumuggyako ekiswalo ekyandibadde kimugoberera oluvannyuma lw'enfa ya Richard nga kirabika nti ono emirimu gya gavumenti asigalidde kugikolera bwereere. Engamba ezimu eziri mu nkubo kigambibwa nti n'ettaka lya Kanani oba n'ebyobugagga ebimu Pastor Bugingo byalina okuli n'emikutu egya Salt Media awamu n'ettaka eriri e Namayumba okutudde amaka ge omukyala amakulu amwawangalira kigambibwa nti bino birabika nga biri mu mikono gya gavumenti. Ngo wenna abadde alowooza nti Pastor Bugingo akuumibwa gavumenti oba gavumenti ekyamwa obukuumi kigambibwa nti ate gavumenti yo erabika ekuuma bya bugagga byayo kati nga wetwogerera Pastor Bugingo alabika nga takyalina kya bugagga kyonna wetwogerera. Bino ebiwandiiko ebyavuddeyo ebiraga nti Pastor Bugingo yalina obwannannyini ku ttaka ly'e Kanani n'emikutu egya Salt Media byavuddeko entalo nnyingi era ng'endiga zo zirabika nga zigenda kudduka mu kkanisa ya Pastor Bugingo. Wabula ebbanga eriiseewo emabega okuva enfa ya Richard bwe yatuukawo, Pastor Bugingo n'abeera ng'abantu bamusungamu engalo nga bagamba nti yavunaanyizibwa ku nfa y'omugenzi Richard. Kirabika ng'endiga zitandise okuba nga zidduka mu kkanisa era ennaku zino tebakyatulaga nnyo mu ttinti kubanga emyaka egiyise emabega babadde nga buli bwe bakola saaviisi batulaga nnyo mu ttinti ng'era abantu bangi naye kirabika nga abantu batandise okuba nga badduka Pastor Bugingo. Emabegakaawo Pastor Bugingo waliwo akatambi akamu oba amaloboozi agavayo ku social media ng'ono agamba nti abantu tebannaba kuba nga bamanya ekituufu ekyagwawo ku nfa ya Richard batandise okuba nga ate badduka ekkanisa yaabwe nga kiraga nti Pastor Bugingo alabika nga endiga zitandise okuba nga zimuggyamu obwesigwa ate ekitali kirungi. Emabegakaawo Pastor Bugingo yavaayo katuuti nga abanja oba nga asaba abantu ssente ng'agamba nti munnaaye ye akyetaagayo kasente nga kirabika Pastor Bugingo ne ssente za Pentagon yazirya nga wetwogerera alabika talina kyalina naye ate nga mukyala we Makula Susan amubanja embaga. So ono yalabibwako ku Good Friday nga akola olukuŋŋaana olusaba ssente ate nga bulijjo ate takikola. Olukuŋŋaana luno kigambibwa nti buli yali ayingira yali alina okuba nga alina omusimbi gw'awaayo ng'ono ategekera Susan Makula embaga. Wabula kye twebuuza nti Susan Makula bw'aba nga abadde agoba bya bugagga ebya Pastor Bugingo biriwa byagenda okufuna kuba wetwogerera kati birabika okuba nga biri mu mikono gya gavumenti. Susan Makula bw'aba nga abadde agoba bya bugagga bya Pastor Bugingo nga biri mu mikono gya gavumenti kiki ekiddako? Kubanga ate n'endiga zirabika okuba nga zitandise okuggwamu mu kkanisa nga tezikyawaayo kasente bulungi nga we zaali zikawaayo emabegakaawo. So Pastor Bugingo ne Susan Makula twongera okubateeka mu ssaala zaffe kuba wekyogerera kati balabika nga essuubi liweddeyo. Pastor Bugingo n'eddembe takyalina emirembe kuba nanti kigambibwa nti eddembe liri mikono gya gavumenti. Pastor Bugingo takyasobola kuba nga afuluma eggwanga Uganda nanti okuva enfa ya Richard bwe yatuukawo takyasobola kuba nga ate afuluma eggwanga Uganda oba nga agenda mu mawanga ago gonna agali mu European Union kubanga ono yayagalako okudduka emabegakaawo naye
ne bafulumya ekiwandiiko ekimugaana okufuluma oluvannyuma lw'okwegattira mu bikolwa ebyalimu enfa y'omuntu. We twogerera kati, Pastor Bugingo ye alabika nga tamanyi kiddako era ng'essaawa yonna Pastor Bugingo twandimulaba ng'agenda mu kkomera. So twongera okugumya endiga nga tugamba nti ebya Pentagon byo bandibadde nga babyesonyiwa ne banoonya engeri ate gye banoonyamu Katonda waabwe ne bava ku Pentagon. Ne Susan Makula naye tumwagaliza mikisa era tunga tulindirira ndowooza embaga yaabwe tumanyi oba eneebeerawo ddi oba ddi. Byo ebya Pastor Bugingo birabika nga tebiri birungi, wala tujja kuba nga tubongera amawulire ku bintu byonna byonna ebinaaba bituusewo ate e Kanani oba ku Pastor Bugingo ne ku Susan Makula n'endiga ez'e Kanani tujja kuba nga tubibongera, naye olunaku olwaleero eggulire lino kandiwunzikire wano. Mwebale kuba nga muwuliriza era mwebale kuba nga temuva ku Legit TV 256, mbaagala nnyo.